Naye amagezi genandi badde mpa abantu edda emikolo gyabanga gya mu nnyumba bekikwatako nga be balina okuba ku mikolo egyo then okukwata ssente zo ziteeke mu kintu abaana ab'obuwala mwagala nnyo jjanjawaza n'abasajja mwagala nnyo laga amaanyi ne ssente but it is not going to help ng'ogenda kufuna ebizibu ogenda kudda mu ddwaliro wuuyo omusajja yagambye baasooka ne bagendako ew'omusawo omuganda kati mugende ne mu basawo abaganda yet ekintu kiba kya mu nnyumba ate edda bakyalanga kubanga bajjajja baffe edda tebakola ku white wedding naye bayanjulanga bino bireeteddwa abazungu naye ebintu bino birina kukolebwanga mu buwangwa okwanjula kulina kuba mu buwangwa nti maama ndeese omwami wange mumulabe bwe kirina okuba yes introducing someone tekitegeeza kuyita bantu babule n'ebweya n'ow'omutima omubi ajjira omwo n'abalina kubanga abantu abasinga tutambulibwako amaaso amabi nga tetumanyi kati nsobola okuba wano nga Vivian akyaddeko ku TV nakyo kisobola okuluma omuntu akyaddeko ku media yes ku media sorry ng'amaaso ago ge gamuluma tutambulibwako amaaso amabi ate ffenna abantu tukirina but we don't know tetukitwala nga nsonga nkulu kati omwana ow'obuwala ayina oba toyina bazadde bo naye ng'olina eyakukuza mutwalire omusajja oyo n'omwami twalira abazadde b'omukyalo oyo taata wange alina story gye yanyumizaako nga besisinkanye ne mami wange kati n'atwala mami wange ewa maama we oyamutwalayo ne banyumya yabaleka bo ne banyumya ebyabwe yali afumbye emmere y'edda eyo we batyo ne balya mami batuuka bagenda asiibula so jjajja ng'agamba muzeeyi omukyalo oyo gwe nkulekedde ne we ndiba nvudde mu nsi muno okitegedde naye nga bonna abalala be yamutwaliranga tewali gwe yasiimangako naye yasiima mulongo oyo n'agamba oyo ne bwe mba nvuddewo era gwe mukyala gwe yayanjula gwe yakuba empeta ne kati yali ne mumaka Tronaz Media gwe mukutu kwosaanidde okwekuumira gwe wenna ali eyo toweerabira nti Tronaz Media kwolina okubeera buli kaseera twakugamba nti twakusuubiza tulina okubeera nga tukuleetera buli lunaku ekipya obeere ng'osanyukamu omulabe waffe asubscribinga gwe tukwebaliza ddala yasubscribinga dda naye tukugamba nti toweerabira okubanga osharinga ne banno osaasaanya abantu bonna basobole kubanga ate ne comment mu section awo comment section tuzeetaaga osobole kubanga otubuulira tibannaaye oyo nga muludde omuleeta mumukomyewo gwe tugambe bugamba nti tuleetaani Junior Rutalo tuleetaani Junior Kamiri tuleetaani gwe tugamba gwe tuba tuleeta tusobole kubanga ekintu naawe onyumirwa kyoyagala tugamba nti kwebale kubeerako weebale kwekuumirako tukwagala nnyo ate olwaleero tuli ne mukwano gwaffe sister naye ndowooza kati buli ali yalaba maaso tewali kirala ogamba bannaaye ndaba bubi oba nedda omugenyi waffe olwaleero yoyo nze manyiko lya proud barrister naye nga tujja kumusaba ababuuzeeko nja kusaba obuuzeeko abalabe ba Tronaz Media ate obeeyanjulire awo nno tugende mu maaso. Mbalamusizzaako nnyo abalabi ba Tronaz Media. Erinnya lyange nze Nakalema Vivian gemanya gange amatuufu. Okay. Yes. Ku TikTok neyita Proud Barrister. Erinnya lyenkozesa ery'emirimu gyange. Okay. Yes. Nzaalibwa omwami n'omukyala. Nzaalibwa omwami Kibira Emmanuel n'omukyala omulongo Nakato Teddy Namakula. Okay. She's a teacher at St. Peter's in Zambia. Okay. Yes. Oh, mami musomesa. Musomesa. Kirabika ze glasses zino. Maya basomesa ne glasses. Musomesa wa science ne math. Gwe.
science ne math ate abantu abasoma ebyo ebintu anti zonna bazifuula sciences gye balaga eyo zonna ziba sciences. Okay, mami ne daddy nammwe tubalamusizza mwebale nnyo mwebale ddala naffe tetwandimulabye gwe singa temubaddemu naye ngamba nti mwenna buli akyawulira ngwali amanyi nti akyalina omuzadde we yagala muzadde wo mami baba wali mwagale nnyo daddy bwaba wali mwagale nnyo abo ye Katonda w'okunsiku era ye Katonda wo. Proud barrister wanjisewo oli otya nga nsanyusa okukulaba nange nno nsanyuse nnyo wano ku Tronaz Media kwe tubeera ate nga kwe twekuumidde n'abalabi ba Tronaz Media kwe beekuumidde tweyanzege okubanga tukulabyeko olwaleero nange neyanziza nnyo okunkyazaako lwaki Proud barrister abantu bakyebuuza neyita Proud barrister lwansonga kyenkola nkyagala. Yes, I'm proud to do that. Waliwo omusomesa eyansikiriza ennyo kikola nali ku campus nga tusoma musomesa najja n'agamba cause nasoma hotel management institutional catering and tourism erubagaawo. So omusomesa yali asomesa mu lectures ezo zennyini n'agamba zijjukira twali tusoma lecture yali ya foods and beverage n'agamba mwandigenze ne musoma that course. So he inspired me to do that. Mr. Ronnie nengenda so nze ndowooza mu baana bonna nze yapiikinga era mu baana bonna nze yagenda nengisoma koose eyo. So nambulira ekirungi ekigirimu era njifuniddemu ebirungi koose eno. And when I went for that course at Chariots Coffees Bugoloobi nenjagala. N'omusomesa yaginsomesa bonna abasomesa bambi abansomesa koose eyo baginjagaza ate. So bwe batyo we natandika. So I love it. I'm proud to be in the coffee industry. Yes. Ndowooza gwe nabadde yeebuuza nti lwaki Proud barrister ndowooza otegedde ekituufu ali proud kubanga akifuniddemu ebirungi bingi ate ndaba abalala mubuuza naye oyo muganda wa Shifra ozambe naye bannange ate nalabye Shifra ng'agamba neagambye ningamba naye ndedda si ye muganda we naye nalabye Shifra ng'agamba nti bannange mwagala nkole ntya oli ozambe nze sijja mugoba bugobi nga bannange kiki ekigenda mu maaso abantu babuulire ekituufu. Bannange siri muganda wa Shifra. Nze batuzaala abaana bana Shifra simumanyiiko but olwokubanga abaana bampita muganda wa Shifra ku lw'amaaso gange I have big eyes abamu bagayita compound eyes abamu bagayita tebakisuusizza. I know it is fine inaye compound eyes nga ziba siza insect ba munvumye ekimala baba kisuusizaamu but siri muganda we. Yes, ndi muganda we mu Bwakatonda but siri muganda we. Yes, mumanyi namumanya simulabangako simutuukirirangako. Lujja kubeera olulumu mutuukirireko mwesisinkane munaye naba nsanyusa osinkana mukwano gwange ow'eriiso. Nga tuvudde awo twandiyagadde tulabe barrister akola biki? Barrister biki abeera mu kofi yekka? Biki ebirala byakola Proud barrister? Kati ba barristers tebabeera mu kofi yekka. Tubeera mu kofi, tubeera mu juices. Kati abantu abasinga bamanyi juice wa Katunda Coca-Cola like those normal juices. But tubeera ne juices ez'enjawulo, all kinds of juices. Ne tubeera n'emyenge, tutabula n'emyenge. Yes, naye kati ate abamu baba bayita ba mixologists. But still era osobola obeera barrister ng'oli mixologist. Kati n'ekyo kiri awo we batyo. So tukola ebintu bingi naye mu beverages si mu byakulya, mu byakunywa byokka byokka. Yes. Singa nategedde nondeeterayo ka kofi
Asinga kawoze dda. Nedda ennaku zino waliyo bukuuma ebintu nga bibuguma naye olulala tewali buzibu. Obikolera wa? Nina ebifo bibiri mwe nkolera. Ekifo ekimu kiri mu tawuni omwo ewalala gye nsomeseza coffee. Tuli awo e Kamoocha, Chira Road. Yes, batuyita aba Black Drops coffees. Yes, it is academy gye tusomeseza abaana. Era oba oyagala okuyiga emmwanyi ng'owulira okyagala si mmwanyi yokka and other things, other beverages. Byonna ebidiringibwa mu beverages tubisomesa. Yes. Musomesa zino normal term, semesters oba kiba kitya? Tusomesa monthly. Yes, tusomesa monthly. Tusomesa kati kosi ya barrister obanga gy'oyagadde okusoma yokka it is for 1 month. Yes. Naye ekirungi ky'emirimu gyaffe gino nti tegibula nti ate ne bweru gitunda nnyo. Wawo n'abantu abamu abalowooza ndi bweru naye mukwano ndi wano mu Uganda. Nange kye nasooka okulowooza naye ne ŋŋamba nedda nange nasooka okulowooza nti kirabika bakirina just mindset nti ba barristers abasinga bali bweru. Naye waliwo naffe abalala bali mu Uganda tetunaba kufulumako. Ate temufuluma kubanga ndowooza nti abantu abakola ebintu ebyo bayinza okuba batono wano nga obwetaavu nga bungi. Yes. So bw'osigala wano nze mmanyi osobola okukola se. Osobola okukola kubanga kiri kya mutwe. Emirimu egy'omu mutwe myawufumuko ku gino egy'omu office. Emirimu gy'omu mutwe gwe kennyini kasita obeera ne capital osobola okyetandikira. Kati oba ozze n'osoma emmwanyi osobola oyiga coffees. Kati fene osobola okugula ekyuma kyo n'okistaginga n'otandika okukola. Abantu batandise okwagala emmwanyi n'okugitegeera. Ekitaaliwo luli. Yes. Omulabi wa Turners Media yandiyagadde okumanya nti biki ku academy okwo ebiriko byonna wadde nga omuntu ng'asobola kusoma coffee yekka naye bw'aba asomye bwe biti bitwala ebbanga bwe riti, bw'aba asomye bwe biti bitwala ebbanga bwe riti. Omuntu Omulabi wa Turners Media kyonna n'akitegeera bulungi. Yes, kati omulimu gwa abasomye the barrister course eya coffee yokka, the coffee equipments byonna ebikwatagana ku mmwanyi eyebira ya mwezi gumu. Then tulina ne juice classes eza juices. Kati eyo yo ebeera nga ya weeks. Kisinzira gwe nkwatayo okwata otya. Yes, kati eyo tetugirwako nnyo zo ziri easy. They are easy juices. Kati then netubeerayo ne ba mixologists eyebeera ya 1 month nayo. Okay. Yes. Omuntu omuyizi asobola obikwasaganya byonna oba alina okusoma kimu asobola okubanga kisoboka osobola obikwasaganya byonna. Ensawo yo ensawo yo yokka yekujjamu. Kyandibadde kirungi omulabi wa Turners Media ategeere nti bwe nsoma coffee 1 month ebisale bibeera bitya. Kyandibadde tetujja batiisa. Okay. Omanyi oli ayinza okutya ebisale omanyi bizibu nnyo. No, ate nno kino kiba kiyamba gwe. Nze kati koose eno okugisoma nagisomera akakadde kamu emitwalo 2 eze Uganda. Naye nkifunyeemu okitegeera. So kyoyagala kikuseeza, you have to invest in something you want. Bw'otakiteeka mu togenda funamu ate n'amaanyi g'okitaddemu. Wakati abaana abamu basoma coffee, they study this course, ne bakirekawo they get reluctant. Why? Kubanga tebalina that moral, tewali abamotivate nze okikola, but nze nina abamotivators bangi abamotivate nze okukola ekintu kino. Yes. Ate n'ekirala nenkyagala nenkyambala. Yes. Omanyi ekintu bw'okyagala ate n'okyambala kyo kisuuka ate. Yes. Osobola n'okusuuka actually n'okwoyo akikusomesezza. Yes, n'ekyo kisoboka. Kati kiri ku gwe, tofa ku bisale. Gwe ekyoba ofaako ngenda kufunamu ki? Kiki ngenda okufunamu mu kino? Yes, ntaddemu ssente nnyingi naye ngenda kufunamu ki? Yes. Okay. Nga tuvudde nga tukyatadde awo ku kya academy gwali eyo ogamba otya ndowooza okitegedde okuba
abantu tugenda tuwoza emirimu giganya emirimu courses mpitirivu oba oli awo okusobola okuba obadde oli awo n'ogamba naye barista bakola ki biki bye bakola ndowooza obitegedde osobola kubanga oddaawo n'ogamba nti munnange biki naye ng'emirimu weegiri mukola ku mikolo ku mikolo tukolerako ddala tukola juices ku mikolo tukola coffees ku mikolo tutabula emyenge ku mikolo kyoyagala mikolo gyonna birthday parties okuhinjira okukyala okwanjula ne white mikolo white wedding tubikola zazina emmeeza zendaba nga ziriko glasses nyingi n'ecupa ne mashini okitegedde zeezo nze ngenda ku mikolo manyi ng'egyesitagiraamu kantu konna mbeera ndaba nnyo naye neebuuza kiki ekyo nyinza okugira ne sisembere naye emmeeza nziraba nga ziriko ebyuma ziriko glasses ziriko bintu byanjawulo bemwe awo nno ndowooza omulabi wa Troners Media okitegedde barrister byakola bye biki ate nga byaddala ali proud kubanga mbadde nga nange njagala nnyo kukimanya ddala ali proud ndi proud very proud very nasoma bya hotel management but this is the course gye nkoze empadde emirembe empadde essanyu nti wenkikwatako bwenti mpulira nga ndi waka n'okubamu ku David Lutalaawo nze ndi muntu wa kikadde njagala nnyo ekikadde munnaye n'okubamu awo Haruna Mubiru nagamba oba Mubiru yakusasula nedda mukwano bambi teyansasula yes tukuza ze nnyimba zetuwuliriza bazadde baffe ze bakuba kati munnaye Haruna Mubiru ndowooza wonna wooli oyinza okuba tomanyi bafaani bo abasinga naye proud barrister ali omu ku bafaani bo ojja kubanga ndowooza oba oliyo tiketi Jimwe lwaki nedda kubanga mukubidde akalango lwaki nedda obanga nga munaana nga mwenda mwezi yes barrister proud barrister muteekemu ka tiketi ajje alabe ate munnange abulango nga bungi nze nalowooza wamusasula ate yansasula bambi kuba kitaba kya mu Luganda tutunda myoyo kyekyo mu Luganda kijja ku mutima yes kubanga mwagala kuvadde ennyimba zaabwe ziyigiriza size zino ennyimba zino zetuwuliriza ennaku zino ne ziggwako owulira oluyimba lwa Haruna olwa Misach olw'abaani nga lupya mu matuugo kyongamba ozamba naatera okuggwako kati ezo si nnyimba tutegeeza ennyimba ezibuulirira Haruna I salute you tukulinze nga mwenda August Serena Hotel ekintu tukimanyi ojja kiva batula ate atakumanyi kale ndowooza mu tawuni ogambe okolera mu tawuni ne academy mu tawuni okolera ekitundu ki mu tawuni nkolera ku paaka empya yes nkolera muntu bankozesa awo tuli bayiribi kuyiriba kyekisinga obulungi no kola wano ne wali buli wamu ino gata Uganda abana bagamba nti naku zino bagamba nti ebintu bya kugatta kugatta teri kutuula tulina okukola jiriba noddakeno oli muyiribi tobeereyo noweebaka n'ogamba nti ate bannange ninamu nandigenze oba nsomeka koosi ki gwonna wooli osobola kumutuukirira n'osobola kubanga ate essomero litegedde n'osobola kubanga osoma koosi eyo naawe n'obaako by'okola machines ndowooza tiziri expensive nnyo yo koosi ya barrister eri expensive yes sijja balimba naye kyoyagala kikuseeza kubeera osobola n'okudda mu mwanya osobola okugamba nti ngenda kulima emmwanyi wano Katikkiro bagamba muyige mwanyi terimba mulime emmwanyi yes so nange kennyini it is my future plan okulima emmwanyi era nja girima omukulu Katikkiro nja girima naye kosi ya bbeeyi ebyuma bya bbeeyi ekyuma ekyo kyokka kya bbeeyi kigula emmotoka
naye okusinga ogula emmotoka egwe wali kabenje you invest in that. N'ekyo si kizibu. Bizinesi nnyingi oba ze njagamba nti ze tulina sinze naye ze tulina twajja gamba nti agamba ye nedda bizinesi nnyingi abantu ze tulina yonna eyo nga osalawo n'ogamba kankole bizinesi eno naye abantu bakusanga mu kkubo ng'oli ku kigere naye ng'ate emmotoka oba ogiina mu bizinesi. Emmotoka eba mu bizinesi. Yes. So ekyokugamba nti njagala emmotoka ate ngende ngule mashini eyo si nsonga kubanga eyo yennyini bizinesi esobola kuvaamu emmotoka gyoyagala. Kituufu era. Yes. N'olwekyo nti gwe wenna bw'oba osobola courses gye ziri abaana basoma hotel management gye muli mwebase naye nga osobola kuddayo n'omprovisinga n'ogamba kangende wano. Kyetaaga nti kiriko omuntu nti oli bw'aba kaŋŋambe abadde musomesa tasobola kujja n'asoma eyo koosi. Asobola. Tewali atasobola asoma eno koosi. Oyina mwana wo atudde butuuzi wakati alina kyakola ajja asome. Temutuuza mitwe waka naye. Yes. Mujja musoma at least get a short course over ya 3 months over 1 month get a certificate for that course. Kijja kuyamba. Omanye ebintu by'omutwe byawukanamuko. Ebintu by'omutwe birungi. Osobola okwekozesa. Nawe papa nga bakozesezzaako it is okay as long as you have a dream nti naawe ojja kwekozesaako with time. Yes. Ate n'okuba kukozesa lwakuba nti tuyina engeri gye tukuttemu ebintu. Teri kintu kikola makulu kubanga ekintu kyokola nga kiri mulimu gwe nga okyewulira. Yes. Kiina engeri gye kikukwisaamu kubanga oba okiwulira nti mu kitundu oba mu kifo ekyo kye muli buli ajja aba agibuuza. Vivian ali luddawa. Vivian nga tetumulaba kubanga baba manyi nti yakola ekintu. So bw'oba osomye koosi eno nsuubira n'oba bakukozesa nga bw'olowooza okukola ebibyo. Kubanga ffenna tetusoose mu kwekozesa ffenna batukozesa. Batukozesa nange nkyakozesebwa. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijozi, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Mukulike eyo mulango babakama waffe mwebale nnyo mwebale naye temwerabira aboba oyagala omufaliso omulungi ogusanga ku Tronaz Mart Store Nansana opposite Ivory awo be bakafulu mu kutunda mifaliso. Supermarket bwekyoyagala kyobasaba jagala ka mwana wa ssomero njagala gwa mugongo gunnuma jajja omugongo gwa gumuluma genda awo bajja kuwa omufaliso gwe weetaaga ojja kubanga ogufuna. Ate temwerabira mukozese Legit Paint wonna wooli wonna ennyumba zonna zinyumirwa Legit Paint. Muwagire ne barista Proud Barista. Bampagire. Muwagire Proud Barista. Oyina enamba y'essimu gy'ogaba ku ab'emikolo bakwetaaze gibasome. Enamba y'essimu eri 0751 33 99 54. Nga yeetaaze
nga yetaze okola bookings oyagala okola bookings naffe onkubirako munnaye nokola obudde bukyali netukola nogamba tulina omukolo gwange bwe bati ne bwe bati guli eno side oba guli Mbalala oba guli Fort oba guli wano mu Central Region nawo tutuukawo tewali we tutatuuka ne mu Busoga tugendera ddala neggulu tojjanga ogwa mu bikopo mbora okuba agambye mbu tewali abaddewo naye ndowooza jangu mpola mpola ate ng'oliredde twagala naffe kulya ku mmere eno mu butuufu bwayo tojjanga ogwa mu bikopo maye ennaku zino bakambwe si byaggwirana munnaayo oba olina okwetegereza abasajja si bangu tokubye nnyo kwogera mazima oba olina okwegendereza abasajja n'abakyala si bangu ekyo kituufu nnyo nti abaami n'abakyala simanyi oba kiki kirina okuddako okubeera nga bannaddiini balina okunyweza ekitabu ate nga si baddiini si bya bannaddiini tekikwatagana ku bannaddiini enkuzibwa omwana gye yakuzibwa abaana abamu bakulidde mu broken families kati ng'otomera olabye oli omwana yakula alaba maama we bamusabula taata maama ayomba ne taata so abaana bakulidde mu broken families unhappy families kati n'ogwa ku mutungo oyo n'alyoka akusabula kuba yalaba taata we ng'akikola alaba nga kyekintu ekya bulijjo nga kya bulijjo bannange yalaba taata aboggolera maama so it is something maama tawa taata kitiibwa kati abaana bakulidde mu broken families kati olina ogenda mpola mpola oli mwana wakumeka waka ndi wakubiri asooka mulenzi asooka muwala asembayo mulenzi tuli bana asooka muwala addako muwala tulina kibebi mama ndowooza mwana mulenzi weeyagala kubanga mmanyi kyekitegeeza okubanga okuze ng'oli n'abaana bawala kyekitegeeza nkitegeera oyinza n'okuba nno tomanyi nakuwoza ebyo biveeko nno ojja kufuna omwana abende akugambe nti sebo ndi mulwadde olwaleero gw'ogenda kuwoza onoobikola oti kikyali kito ayiga okuwoza nno amanyi n'okufumba ebirala bifiiridde awo kubanga kasita oba tonabafuna naye ng'olina essuubi nina essuubi sinnaba kuggwamu ssuubi ffenna tutambulira mu ssuubi tujja kusaba ennyo twongere okusaba tusobole kubanga tufuna omulenzi naye twagala omutuufu twagala bano kubanga omanyi teri kintu kisinze kunyuma nga kukwata munno abaera akyali mukwano gwo n'omutwala mu bazadde kituufu naye bw'oba omutwala mu bazadde nga gwatanaba kugendayo ebigenda mu maaso obiraba mbirabira ddala mbiraba abaana tebakyalina buvunaanyizibwa ebigenda mu maaso obiraba mbiraba embeera muganda agamba etuuse ku nnyooge twalabye omwana muwala yafiiridde mu mikolo kitalo nnyo kitalo ddala ate nabadde ndi awo nalaba story ya bakidde awo bingi ne story ya Fifi bannange ndowooza emikolo gitabuse emikolo ndowooza tulina ogikola kati nga nze naawe nooli bwe tubeera nga tuli ba mu nnyumba nedda emikolo gyo girina kuba gya mu nnyumba just abantu oba kiki tulina ekizibu ekyo twagala nnyo okulaga okweraga and oba abantu bava ku nnono bagiviirako ddala olaba n'abaleeta abaana ne batandika okwezinya amazina ku mikolo ne muzina amazina agatategeerekeka Katikkiro yagoogerako anti naye ndaba tegakyukamu emikolo tegikyalina makulu ndowooza omulabi ebintu ebyo obiwulira Fifi yaleese story nempulira nga kinkutteko nnyo ate ndowooza bantu bangi tuzze tulaba ebintu ebyo mu mikolo oluusi ne mu kufiirwa bintu bingi nnyo bize bibaawo naye ndowooza bibadde wadde tewanaba kuvaayo omuntu akijjayo bulungi endowooza bakidde awo kitange ogamba otya nkutumiddeko wonna wooli
naye ensonga eno yagijeeyo ate ekyatambula kuba Fifi yatugambye nti agenda kuleeta ensonga eno agireete yonna agigireyo ddala bulungi ngeri gy'obeera ng'olina metroniwo kuba tukuze batugamba nti metroni aba mukwano gwo ayina kuba mukwano gwo naye oluusi abaana bawala mufuna ba metroni olw'okuba omaze naye emyaka 2 wakamulaba mukwano gwo naye nze ndowooza omuntu mukwano gwe yandibadde atya ekyo kibuuzo ansayo weddemu naye nalabye nga Fifi agamba nti omwana omuwala family oba basenga benyini bekyankaranya naye mu kwekyankaranya ate ne bafuna metroni naye ne bamuzza mu kucyankarana okwo n'agenda gomesi zonna n'aziggyako amapeesa kitegeeza nti omugole takyasobola kukola ki kufuluma lwaki oba okola ekintu ng'ekyo abantu balina emitima emibi naye nze amagezi ge nandibadde mpa abantu edda emikolo gyabanga gya mu nnyumba bekikwatako nga be balina okuba ku mikolo egyo zano okukwata ssente zo ziteeke mu kintu abaana ab'obuwala mwagala nnyo jjanjawaza n'abasajja mwagala nnyo laga amaanyi ne ssente but it is not going to help ng'ogenda kufuna ebizibu ogenda kudda mu ddwaliro uyo omusajja yagambye basooka ne bagendako ew'omusawo omuganda kati mugende ne mu basawo abaganda yet ekintu kiba kya mu nnyumba ate edda bakyalanga bukyazi twalabye mama Fiina yamuwadde pikipiki kubanga sente zonna zamuggwako omwana mulenzi sente zonna zamuggwako ng'alwanirira obulamu nina obulamu ne butasoboka bambi naye nga lwaki ebyo byonna bituuka okubeerawo ddala ddala munne atutta aze owaka asasule mukyala we mu butuufu bwakyo nga bukirina okubeera olowooza embaga eya wedding n'okwanjula kiki ekiri mu important ekisinga obukulu okwanjula kuli important so omuntu kye yali ategeezako otuukiriza naye olaba nti kubanga bajjajja baffe edda tebakola ku white wedding naye bayanjulanga bino bireeteddwa abazungu naye ebintu bino birina kukolebwanga mu buwangwa okwanjula kulina kuba mu buwangwa nti maama ndeese omwami wange mumulabe wekirina okuba yes introducing someone tekitegeeza kuyita bantu babule n'ebweya n'ow'omutima omubi ajjira omwo n'abalina kubanga abantu abasinga tutambulibwako amaaso amabi nga tetumanyi kati nsobola okuba wano nga Vivian akyaddeko ku TV nakyo kisobola okuluma omuntu akyaddeko ku media yes ku media sorry ng'amaaso ago ge gamuluma tutambulibwako amaaso amabi ate ffenna abantu tukirina but we don't know tetukitwala nga nsonga nkulu omulabe wa Tronaz Media ndowooza okitegedde abantu balina embeera zaabwe ezitategeerekeka Proud Barrister tanafuna naye alina akuuma toveeyo ng'ogwirana naye nga gwali eyo gobadde olowooza nti muganda wa Shifra nedda seri muganda wa Shifra naye abantu bafaanagana wali wagambye oli musomesa osomesa kofi waliyo ebirala byokolanga seebyo ebirala byenkola siina nnyo kirala kyenkola siina nnyo kirala kyenkola okujjako okubeera sivangawo weekends bwebanga waliyo mbeera ku mulimu yes bwobanga waliyo parties era mbeera ku mulimu yes okay ku kaseera otambulira awo mbeera ntambula yes ekyo kyekyamaanyi kyenkola tewali kirala wadde nasomera hotel management n'okufumba nkusobola with time nja kuintroducingawo ekintu kyange ekirala yes naye nga sawa zino tukyayiribako mu mwanyi tukyali omwo mu mwanyi okay ndowooza tolina ky'oŋŋamba Barrister otegedde byakola si mufumbo
naye tojjanga ogwirana gondi abulabe Tronals Media temumbuuza wabeera enamba y'essimu gy'abawadde ya mirimu ogikubanga oleese emirimu obanga obuuza academy weeri nga singa oba obuze osobola kubanga kyemanyi abaana ba senior 4 gye bali banoonya courses abamu baba tebamanyi tebamanyi nti nsobola kusoma course bweti naye bingi abaana baba tebamanyi senior 6 nga amaze senior 6 na anoonya course gy'ayinza okubanga atambulirako nga tamanyi agenze ku gundi bamugobye bamugambe tewayise kino tojja kusobola n'agenda ku institution endala agamba kino tewakiyise kino tosobola so asobola genda eno n'ayiga bino ebintu n'asobola okubanga ate akola emirimu egyo asobole kubeera nga barrister. Ndowooza oyina ensonga endala gye wandyagadde okwogerako? Ensonga endala gye nandyagadde okwogerako ya bantu bannaye mukole tukole tukole. Abaana abawala tebakyayagala kukola bawulira ebintu ng'ebyo kiki? Anti kati abaana olaba n'abazadde baffe engeri gye batukuzizzaamu naye mataringa abazadde abasinga bakuzizza abaana bubi sijja kulimba ne peer pressure abaana batambulirwa nnyo mu peer pressure abaana bali eyo ku university mwana n'atamalaako na kusoma n'atamalaako nadda mu basajja kumuwa tewali musajja agenda kuwa gwe sente yo kubanga bwe ntunuulira kusinziira ku kyoyogedde oyiriba toli mwana muwala n'abaana abawala bo balowooza nti Joshua anti kati Joshua tagenda kuwa kimala Joshua atakuwa kimala ofune Peter awo ogenze wa yes n'ekirala kye njagala okwogerako abantu abasinga on TikTok bangamba nnyo nfumbirwe not only on TikTok but also ku mikwano gyange bakitegeera batya nti toli mufumbo omuntu omufumbo tabula omuntu omufumbo tabula ng'alina amufaako tasobola kubula naye Mukama abadde tannakimpa temweteeka nnyo ku pressure munnaaye obanga naye tonnafumbirwa sooka weetegereze n'oyo gw'oli naye mwetegereze mwetegereze ddala temuteeka ku pressure paka mu byenda weetegereze ne mu famire ogendeyo omusajja yenna alina omutuufu akwagala alina okutwala ewaabwe nga wadde temunnatuuka alina okutwala ewaabwe ate naawe oba omwagala olina omutwalako ewammwe ne bamumanya nga temunnatuuka kweyanjula biki officially wadde okubeera mwenna abazadde balina okumanya nze nkulidde mu famire eri organized bazadde bange baŋŋamba nnyo Vivian omwami oyo gw'otambula ennyo naye twagala tumulabeko so I make sure nti nkugamba badde nsaba bazadde bange bakulabeko ekyo kasita okigaana n'ogamba ate sirina budde ate biki mukwana emisinde gye nnyinza otwala togimanyi ekyo kyakuyiga nno ebintu tuli mu kuyiga byonna bituli mu kuyiga naye nga sebo gwe mwaka gumu myaka 2 badde nawe emyaka 3 bazadde bange bagamba bambi omusajja oyo muleete tumulabeko n'ogaana bazadde bange okukulaba gye misinde gy'ogenda okundaba nga ntwala oba toli serious ate mugenda ne mulowooza nti abazadde bano bakaddiye ennyo tebalaba naye wabeera waliwo akatooko ne kajja ne kagamba mami Monica agenze n'eggundi yani oyo nga tetumumanyi nti ajjanga n'amukima wali ne bagenda nono ice cream gwendya ye yamundeetera luli kati gw'olowooza tebamanyi n'okutuuka lwe bakufunza ne bagamba nti naye Monica omwami oyo gw'otambulanga naye twagala atuukire ddala wano tumumanye nti bw'oba toli wano oli abazadde bali responsible agenda okugamba ekyo ekintu ate baba balabirako wala omuleetera omuntu oli wabakkiriza kati omuzadde mu bye mwogereziganya n'omusajja oli waavaawo akuza ebbali n'agamba oyo
mutuufu oba kati Vivian genda mpola kaspeed kendeezaako mwadi mutuuseewa nakyasobola kikubuuza kati salako kati omwana ow'obuwala oba toyina bazadde bo naye ng'oyina eyakukuza mutwalire omusajja oyo n'omwami twalira bazadde bo omukyalo oyo tata wange alina story gye yanyumizaako nga besinkanye ne mami wange kati n'atwala mami wange ewa maama we we yamutwalayo ne banyumya yabaleka bo ne banyumya ebyabwe yali afumbye emmere y'edda ewe batyo ne balya mami batuuka bagenda asiibula so jjajja ng'agamba mami ng'agamba muzeeyi omukyalo oyo gwe nkulekedde ne wendiba nvudde mu nsi muno okitegedde naye nga bonna abalala be yamutwaliranga tewali gwe yasiimangako naye yasiima mulongo oyo n'agamba oyo ne bwe mba nvuddewo era gwe mukyala gwe yayanjula gwe yakuba empeta ne kati yali ne mumaka kikulu nnyo kyo kikulu abazadde balingirira wala naye bannanga abaana abawala n'abaana abalenzi bino bye muwoza abaana abalenzi njagala kisuga mami bagala nnyashi oyagala ssente nnyashi byebiki bw'oba ofunye tegenda fumba tegenda fumba naye nze nsuubira nti ekintu ekifumba mpisa manya amaka mugenda okujja mukyala manya amaka omwami mwava kikulu ojja funa omusezi nakyo kitegeere waliwo famire ez'abasezi waliwo famire ez'abalogo nga beeraguza ne mubamu ate ab'eddiini n'ekyo nakyo kikulu omuntu okufuna omwami n'ogamba nti kakati kati nsazeewo nfumbirwe omuntu yandibadde n'omwana wandibadde naye ebbanga ki kisinziira ku mmwe ababiri entegeeragana yammwe naye omuntu aba yeetaaga ne w'omwetegereza emyaka gye 3 giba gimala emyaka 3 naye kisinziira entegeeragana yammwe ababiri mmwe how do you handle your lifestyle mwenna oli wanyiiga mukikwasaganya mutya yes embeera y'obwavu mugikwasaganya mutya mu ababiri yes sente weetali mubeera mutya nti ono bw'aŋŋamba nti njagala $5,000 ne mugamba essaawa zino sirina naye kandabe wiiki ejja ariyakitinga atya kati kisinziira ku nkwasaganya mwe tekiriko nti emyezi emeka oba emyaka emeka naye emyezi nedda mitonomuko myezi tosobola n'omwaka mutono tosobola omuntu gw'ogenda kubeera naye ebbanga ddene oba olina omwetegerereza ebbanga ddene kuba oba ogenda wangaala naye pazi muno bano bemuyisaamu eggaali mugenda abo muba bakuyisaamu ggaali naye bw'aba omuntu gw'ogenda okubeera naye lwaki oyisaamu eggaali omuntu gw'otagenda naye lwaki omuyisaamu eggaali omuntu gw'ogenda kubeera naye nze ndowooza nti abaana abawala speed nene andowooza si baana bawala bokka abantu n'abalenzi speed esusse kuba omulenzi atuuka n'afumbirwa bakoze emikolo gyabwe n'agamba naye natomera singa nagumiikirizaako kati singa oyo singa si mulungi nga tomaze otomera n'omwana ow'obuwala wetegereza omusajja gw'ogenda ozaalamu omwana proud barrister wandifumbiddwa omwami gw'oyagala oba omwami akwagala nze nandifumbiddwa omwami anjagala nandifumbiddwa nnyo omwami anjagala in fact nandifumbiddwa omwami nga ffenna tweyagala bwe kiba kisobose naye w'omufuna ng'akwagala nnyo zimbira ku ekyo andowooza okwagala omuntu nga takwagala nakyo kimenyamu ensonga eyo nja kwebaza mami oba mami ffe abamu ne tubagamba nti gw'ayagala omusajja bw'ati ali kino alina kino alina kino bw'oba omwagala at your own risk naye alina gw'ayagala yes buli omu alina gw'ayagala n'oyo gw'oyagala alina gw'ayagala toli weka kubanga naye omusajja
bwabanga nga yakwagala kitambula bulungi then awo nga bwogambye nti ozimbira okwo kitambula yes kubanga abawala tusinziira ku musajja kyatukolera okumwagala naye ogwe bwobanga oyagala bwati yaye balina gwayagala anti kati omuwala wabanga yasinga okwagala byebyo bawulira basingle mothers bye bagwamu olina omufunamu olubuto omusajja takwagala ye abadde alina omulala gwayagala naye n'omulemerako omuntu atakwagala tolemera ku muntu atakwagala kola okwetega bana bawala bagamba ennaku zino okwetega kususse gw'okikola otya anti kati nze mbeera ku mirimu fune budde ki obwetega bano abatakola kati ate ye waki weetega ng'okola nze nkola ssente zange sitoma sinoonya musajja kumpa omwami gw'oyagala ayinza okulya ku ssente yo omusajja nga mwagadde aziryako kasitama nga nange sizenzirya sobola kuwanga tompa Proud Barrister ndowooza mu bawala bendabye n'abaana bawala bentambudde nabo ayinza okuba wanjawulo gwe yonna amukuuma mpola mpola nywereza ddala ndowooza nkubuulira babiwulira ajja kiwulira wangi bw'ogambye tebabiwulira awo yajja kuwulira ajja kubiwulira kubanga ndowooza abaana abawala abasinga obungi ekisinza oba kusuuza mu bizibu kubeera nti ekisooka baagadde nnyo ssente ekyokubiri buli kaseera bawooza nti ssente ya mukyalo oba ya mukazi oba ebeera etya eyo simanyi abakazi ennaku zino osanga bekwasa.com naye sijja kikkiriza nti ekyomukazi kiba kya mukazi ekyo tekiriiyo tusanze nti n'obufumbo obungi okulaba nga bugenze bufa buganya okuwangaala abantu abamu balemereddwa obufumbo bangi nti osanga enkwatagana ntono nti omukazi ali busunju awakolera ebintu bye naye alowooza omusajja tabimanyi so nga oluusi omusajja abimanyi naye akyalinze budde nalyoka time bwetuuka namugamba abcd fumbo oba bukoze eki oba oliawo nga bwe bukomye ekitali kirungi bwebanga abantu mwagalana nandisabye nti buli omu abeere nga takweka munne ekintu kubanga bannaye obulamu ennaku zino butono kitwale nti olina muntu gw'wabiteresa eyo gw'obikwekeramu obulamu ovudde mu bulamu n'ova mu bulamu bw'ensi eno aba agenda byeddiza oli atwala bitwale atwala kiwedde omwami oba omukyala omulekedde abaana abo tebafunye ku mugabo gwo so tugezeeko okulaba nti tulina engeri gye tukolamu ebintu tuddeyo nga bwe wagambye ku nnono bannaye mudde ku nnono tuddeyo ku nnono ekintu tusobole kubanga tukitambuza mu ntambula entuufu bantu bakope nnyo abazungu okuba abazungu tubakope naye tubakope ekisaanidde kyolabanga kinaakuyamba tugende n'ekyo bw'oba olaba tekikuyambe kireke tusobole kubanga tutambula bulungi Proud Barrister anaye gw'olinawe okamwetegereza emyaka emeka myaka 8 myaka 8 sebo taata totulimba myaka 8 naawe okkiriza olinda kale tugende n'ekyo naye tubaagaliza birungi byereere mukimanye nti abazadde bandyagadde okubalaba wadde oba oli awo nga bw'obanga obadde nga okyekwekakweka tetugambye kwanjula omuzadde akulabe amanye nti proud wange abeera ne proud munne naawe obeere proud bwa proud kimanye nti awe muli bulungi mutambula bulungi
ate ng'ensonga zino ezimuwadde temunatuuka mu bazadde wabeerawo omuntu bano abaana bawala wadde nga bwagambye nti omulenzi muto n'abeerayo mwannyina omulala bw'aba nga amanyi oyo gw'awuliriramu emirembe wabaawo ensonga kirungi n'ogamba muko munaaye kundi oyo yakozebwa ati n'amuyita n'amugamba Barrister wano wakoze si bulungi muko teyasanyuse n'aterezaamu ate okuyiga tekuggwayo n'okubuulirira tekuggwayo ekizibu kiri kimu kubanga tokkiriza kubuulirirwa nga tobiteeka na mu nkola nga tobiwulira abaana tebakyayagala kumanya abaana bakoowu abaana banyiivu mu mitima okusinziira mu background yaabwe kati afunye omusajja already family gyakuliddemu tebadde nnungi ate naawe akufunye omuyisiza si bulungi ate abasajja mulekera oyisa abaana b'abandi bubi kuba naawe wazaalibwa mukyala n'olowooza abasajja bokka be bayisa bannaabwe bubi n'abakazi naye ate ekyabasajja kisusseemuko batugambye abaami abafumbo bwe batuuka ewaka eyo babayisaamu n'empi mbw abakyala babayisaamu empi walina okuba nga waliwo ensonga nanye abasajja bagenda ne beefuula ate babebi mu bufumbo ddala ate n'akisussa kati oba olina okugunjula ku mwana wo nfudde naye nga si kirungi kuba musajja bannaayi temukola kowoola abantu bakuwagire emikolo wonna kyowulira muli kyoyagala abalabi ba Tronaz Media bambi mbakowoola mumpagire mumpe ku mikolo abalina emikolo olina mukolo ki olina kukyala olina kukola ki buli mukolo tugukolako ezo parties zona tuzikolako oyagala nyama choma oyagala beer parties oyagala kiki oyagala chai ku mikolo ne kale mukama nsonyi okyogera kino naye ne woba ofiiriddwa abagala obuchayi kufiirwa okwo kofi ku chai na kufiirwa nako mutugamba munkubira waliwo si kukusonyiwa waliwo ebintu kati ebikolebwa kituufu mulimu abantu VIP abantu balina okunywa kacaayi kati banywa caayi omuntu afiiridde bweru bamulinda tewali muntu agenda kubeera mu ffumbiro buli kaseera mumpewo eyo yes bantu baliwo wali akacaayi kabeerawo nga buli atuuka anywa kacaayi so mwena muwagire Proud Barrister abongere enamba y'essimu tusobole kubanga enamba y'essimu eri 0751 33 99 54 okay era oba oyagala okubuukinga okubira okwo but you deposit first yes naye tusobola okwogera 1-on-1 nongamba nondagana ekifo wekigenda okube omukolo ogenda otekinga less than netwogera mu ggwanga lyonna Uganda wonna tewali we tutatu wali omukolo wonna wali omukolo tutuukawo ndowooza okitegedde Tronaz Media ndowooza nga tuwunzika programu eno oba owulira olinake kotandiyagadde kulekayo ng'owulira nga bwe sitogera ku kano no tewali naye abaana bawala tukole okay kyokka kituufu nnyo abaana bawala mukole nange ngamba abaana balenzi namwe mukole muve ku basugamami mukole bashugamami batabuse ntumirako mikwano gyange mwenna abekuumira ku Tronaz Media Proud Barrister nja kusaba otumireko ku bantu bowulira boyagala bambi benjagala abantu bange yes ntumirako maama wange omulungi anzaala kyakabi Ticha Nakato Teddy nentumirako tata wange omulungi wange kyakabi omwami Kibira Emmanuel Kasalirwe nentumirako baganda bange bonna saagala kumenya wawe mmenya bangi mwenna mbatumidde bakulu bange ne bato bange nentumirako ne mikwano gyange gye nkola najjo mwebale kunjagala mwebale kumbererawo n'abo abampadde ku mirimu mbatumidde waliwo bambi abampa ku mirimu beebale nnyo mbatumirako nnyo mwebale kumpagira ba students bange Anita nkutumiddeko nnyo
webali kusoma mwena ba students bange bensomesa abali ku Black Drops batumiddeko nnyo ne teacher Isaac ku Black Drops teacher munange naye mutumiddeko nnyo. Muli ba teacher babiri mweka? Tuli babiri. Tuli bangi, bantu bangi. Yes, okwasaganya kati ate omusomesa asobola osomesa byonna mulundi gumu. Kubaako ne b'okozesaako. Ne mwemanyi babiri na Isaac? N'abalala weebali. Tweyanzege mami nange nkutumiddeko weebale. Barrister tetwani mulage singa tabaddegu. Ne daddy nawe nkutumiddeko weebale nnyo weebale. Abawagira proud barrister mwenna kyakabi mwebale nnyo weebale. Abawagira Tronaz Mat Store, abalabe ba Tronaz Media mwebale nnyo mwebale ddala. Tubaagala nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala okwekuumira ku mukutu guno. Sibula mulabe wa Tronaz Media. Abalabi ba Tronaz Media mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno temujjanga okwo era mu continuing nga mulaba omukutu guno kuba gubeerako bintu bingi ebiyigiriza n'ebisomesa. Yes. Amanyi osigadde? Amanya gange nsigadde nze Nakalema Vivian. Yes, the proud barrister. The proud barrister. Tweyanzege awebale nnyo bale. Amanya nga bulijjo Tronaz mwebale nnyo mwebale okwekuumira ku mukutu guno. Kyakabi tubagamba nti tujja kusigala nga tubaleetera abantu ab'enjawulo. Mwenna tubatumidde mwemanyi mwebale nnyo mwebale. Rita tusabe oli otya nkwagaliza okusukka mu mwangu osobole kubanga obeera bulungi. Bw'obeera obulungi kye kisinga obukulu. Webale nnyo webale ddala. Ne koosi oziwulidde gye ziri tugende tusome. Abakulu mu bagoba? Abakulu tetubagoba bannaye n'abakulu mujje muyige. Ng'olina you have a plan of starting up your own business. Jangu osome ebyokunywa n'emmere kati bye businesses zitambula ebyaddala tewali kulimba. Ebyokulya n'ebyokunywa gwe biyige utandikewo ekikyo. Yes. Mbeere bulungi mweraba.